bagenda kubba obululu buno n'embwa yesigama ennyama mukiwulidde bulungi nnyo n'embwa yesigama ennyama ebitundu bino bagenda okubbira obululu waliwo omwami wa NRM mu kansala bamuyita Makooza mu nnyumba y'Amakooza nga eno eriko kakalina onoka ku Makooza olwaleero n'olwajjo yasiibye atiikinga obululu ne bayaye banne saako ne wa chairman ow'ekkomamboga naye ng'ono aliraanye era Makooza wali wasiba ekibaati wonna nga baasibawo ekibaati chairman oyo ali ku luguudo oliko bbuca embizi balira embizi munansonyiwa basiraamu manyi muli mu kisibo munansonyiwa we balira kazzukulu ka Dawudi kati mukulu olwo bayita kansala Makooza owa NRM ne chairman w'ekyalo ekyo Makooza waali kubanga Makooza alina ka flat awo we batandise okuva bujjo batikinga obululu kati tusobodde okutegeera nti bakatikinga obululu busukka mu 3,000 nga ne chairman kennyini yenyigiddemu oyo yali opposite Makooza awo batundira kazzukulu ka Dawudi bakaliira ne chairman mwali then ku Mbogo Primary School na wano batikingidde obululu nabo babukwese Mbogo Primary School saako ne ezimu ku nnyumba z'omugenzi Mugalu oba bayita ku Mugalu Road nawo wadde kuva jjo batikinga obululu nga buli mu favor ya mukyala yali mu favor ya muwala wa Moses Chigongo abasinga omungi mwena temumanyi omwana oyo muwala wa Moses Chigongo mulabye oyo chairman wa NRM omusajja omunyarwanda oyo vice president wa NRM oyo muwala we bonna bayaye si balwadde so nga mutegedde engeri gye bali bakolamu obululu obwo buli kimu kitegedde kati to prove you wrong mwenna abasajja ba NRM munansonyiwa ngenda kutamba loboozi gano naye ngenda gateeka mu speed ya 5 kuba saagala bafune voice recognition y'omuntu ono informant wange amaloboozi gano gagenda kuddukamu ngenda gongeza mu speed nenjagala mupenge details mujala mupenge attention to details muwulire njagala mumanye information y'amaloboozi gano sigenda kuzannya amaloboozi lye nga liri clear agent wange njagala detail mu speed in fact kamala okulaba comrade yogamba otya asubire bulungi kati wanga muyogira nerubuli naye mugamba okay comrade kati njala muliza amaloboozi gano gonna njagala gateeka mu 2 gagenda kwera gaduga speed nenjala mulize bulungi kuba temanye bya NRB z'amatu nabagamba bana batu bateeke mbambega batubegerenga kati nzo gwange nagukoze abaana omuli bagukoze era information evudde mu kubba obululu yensonga lwaki abaana bano bakoze omulimu obuwulira comrade yogamba otya asubire bulungi kati wanga muyogira nerubuli naye mugambe abasajja batandise butikinga obululu balina box 2 zibagenda okuwanyisiganya mu process awo mu kubala ku tale center mugambe abasajja batandise butikinga obululu batikinga obululu emitwalo 2 abasajja ba NRM bavuwadde ssente tutikinga obululu emitwalo 2 oba wawulidde nti bagambe kawempe mweyongeddemu emitwalo 3 egy'abalonzi kati bagenda tikinga emitwalo 2 egy'obululu batikinga oyo omukyala wa NRM naye bakomulezi bagambe buli station bagenda okubala akalulu bali kodingeze audio baziweereze we bakuwenza bino ebikyukira weebiti mukole protest vote audio kamisako campaign mwami lumbuji fleet kicha ati wangambo yogera naye amanya sigenda kwogera we bali nyo we bali ddala mugamba kwa live atekeyo ne gundi update we bali nyo we bali ddala kakati techa mugambe nga 7 ne 8 leero tusiire tutikinga bululu kwasira tutikinga bululu kuwa mukaga leero nga sande kawada 15 ne techa lumbuji mugambe awo enkomi okuvanga mu 7 8 9 11 basuze batikinga bululu bakatinga bululu emitwalo esatu nina authority ezanya amaloboozi gano okuva wa agent wange naye njagadde ngongere mu speed nga mukitegedde so talina buzibu naye njagadde nyongere mu speed kuba bano balowooza ffe tetutegeera mukitegedde bulungi nnyo okuva nga 7 8 9 10 ne 11 babadde bali mu kutikingiza bw'obutandisa okubaddusa emisinde mutegedde bulungi nnyo so kati mutegedde abantu bano omulimu gwe badde bakola naye ng'ekikulu kya byonna agenda okuuma akalulu nkusaba munoonye omusobola okusuula mu Kawempe North before temuva waka nga mugenda kuuma akalulu muyinza obutatuuka bagenda kubulookinga amakubo agayingira mu Kawempe North mwenna bagenda okuuma akalulu musule mu Kawempe North nga musuze kumpi ne polling station zammwe mugenda okulondesa n'okukuuma musubire nti jaati egenda kukola commotion
okubagoba basobole okuyingiza obululu bwabwe. Byonna formalities ez'okulonda kuba ku mipaka y'obululu, DRC forms biki byonna mukimanyi bulungi bagenda bibasomesa, sina budde bagenda bibasomesa hano mugenda bitegera bulungi nnyo kubanga twetaaga okuba nti abantu bano bategeera ebintu ebyo otuvuddewo. Kati bino bibaddewo olwaleero nga kandidate waffe Nalukoola akwatibwa n'amasasi agavuze, biremu ku bibaddewo olwaleero. Bibimu ku bibaddewo, emmotoka zikubiddwa nga mulaba wano nga baziparkinze, naye ngenda babuli ekigambo mugenda kutya. Motoka Nalukoola bagikonye nga bamublockinga, mugenda kuwulira ebifa mu kintu ekyo. Ekyo bwe kibaddewo era neeno bweti bweyimiridde. Ibadde bwe bityo kati bo nga bagezaako okulaga amaanyi. Kati kansoke mbawe kye tuyita inside information. Bannayuganda mwenna President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mwami Nalukoola abakulembezemu n'abagenda okumaaka lwako. Ndi bannayuganda mwenna. National Unity Platform erina candidate ogu bamuyita Kanso Erias Nalukoola nga yagenda okubeera ku kadi ya Nuupu nga candidate. Abantu omwenda abasigaddewo bonna ba candidate ba NRM in the disguise. Nkiddamu